Love story ya sister we twakomye mu kitundu ekyabadde ekyokubiri. Njala kujjukiza briefly nti we yafunye wakola mu restaurant baka hotel waliwo omwana ow'obuwala eyajjawo naye omwana ow'obuwala ono ng'alina mwannyina. Kati mwannyina apickinga interest mu storyteller. Ampickingamu interest batandika okwogerezeganya. Jjukira ono basula ku mulimu naye oli asula ne mwannyina, omuwala ono gwe bakola naye asula ne mwannyina. Kati amugamba nti ne kati ekikusuza ngaawo mu nzigotta n'okwenyigiriza, lwaki tojja n'otandika okusula nange? Mu bufunze yalinga amukwanye naye nga tannaba kuwatula, naye ng'amazima matuufu gali nti amukwanye. Eriyo abakyala abeekanga nga bafumbo abawedde emirimu ng'ajja n'abuuza olumu nga nenjogera ebintu naye olumu baba beetaaga ne mbawako ku testimony ng'abantu beboge. Nabadde njogera ne mukwano gwange omu mugagga weeyo mu kitundu ekimu bwe naayogera abamu bayinza okutegeera. Waliwo couple omukyalo oluvannyuma lw'embaga ndowooza mwezi nga gumu ebiri agamba ne mukimanyi nti saategeera nti nno nyingira obufumbo. Amazima amatuufu gali nti bwe ntandika okunnyonnyola emboozi eri oyinza oggiwakanya. Naye omukyala agamba bw'agira negwe okimanyi nti nno omusajja yampasiza ddala mu by'okusaaga ng'ate akitegeera. Kati ono alina engeri oba ne gye yakyamukamu omukyala. Ate nno gwe munnange nze ne munnange ntuuse okuwasa, nze munnange kyogamba otuuse okuwasa gwe tosobola kumpasa. Kambabulye to cut the story short. Gino emikwano njagala mujjukire abaawulidde love story ya sister Mutesi nga omusajja yalinawo emitwalo gyali 3 ayagala bakola ennika. Bw'abyogerako awo no n'abizalawo omuwala n'abizalawo n'akubira nazaala we ne bakipika okakana nga bakoze omukolo, ate omukolo omulungi, omukolo omunene. Kati noono fe weetuli abagagga weetuli. Kati omukyala n'abanga ayingira ekinyumu. Kyenva mbagamba abawala mwawule embaga n'obufumbo. Kati kiri ekyembaga omuwala yakikola ne kiggwa. Kati ayingira obufumbo naye ng'alinga ate atalisted. Kyava agamba bannange nze sikikkiriza nti ate nga kyayogera akitegeeza kubanga kiriko n'ebikolwa. Kati noono bwe batandika kati ekikusuzeeyo olowooza obufumbo butandika buti. Naye kakati lwaki obonaabona osula eyo mu mpewo, kakati nze ndi eno tewaliwo asulawo. Omusajja ajja awalula ejjuguli lye era banneiba balaba ebinene. Okukakana ejjuguli liyingiddewo, lubuto luzze. So we twakomye nga mwannyina wa mukwano oba wakumenti wono amugamba nti nkufunidde jangu obeere ng'osula eno ate naye ng'alabika nga akkiriza. Tugenda otandikira ekitundu ekyokusatu. Nze Sozimo ne nkwebaza okubeera ng'otambula nange ku YouTube channel eno. Naddala gwe njogera ku gwe returning subscriber. If you happen to be new here, gwe mulundi gw'ogusose, channel enebeerako love stories. People come out ne basharinga love stories zaabwe. Bo bennyini nga beeyogerera omukwano bagutambudde batya, waliwo ebibanga bi-endings in tears, waliwo ababa ba church kubanga relationship ekyatambula malidadi sana, byonna ne tubiyigirako. Kale nsaba okkirize oluvannyuma lw'obubaka bwa ddembe lyo ngenda kubanga nkutwala butereevu mu love story n'ekitundu ekyokusatu. N'okukujjukiza nti gwe Katonda concert ya Saturday eno ennaku z'omwezi nga 22 June ku Theatre La Bonita. VIP ticket ya mitwalo 5, ordinary ticket ya mitwalo 3. Emirango gigula saa 12 otandika okuwulira embaga Sozimo, The Golden Gate Choir, Eddie Awe, Chris Evans Kawesa, Bettina Namokasa, Joseph Segawa. Programu yange yaliko Catherine Kusasira naye n'abanga atali bweru kati ate lwaki mbabbira ebyama ezimu kazibeere surprise. But ku line up kuliko Suna Beni kuliko Mbaziira Tone. Kati wega Sozi Mbaziira Tone ne flavor ziri z'okoze zikwatagana zitya. Wali owuliddeko kye bayita cocktail. Kale nesunga okubeerawo in a special way nkyayongera okwebaza ab'emikwano abangulira tickets aba diaspora abangulidde VIP tickets. Nyongera okubaaniriza ate era mbalaba nga mukyajja. Nabagamba nti waliwo abaali bali ready in the first place, abalala nga tebasobodde mu budde obwo naye nga kati bajja. N'olwekyo njagala okubebaza. There is a person sister bakuyita Asha neyanziza nnyo nnyini ddala kankyogere na wano nga bwe nkuwa ne voice note. Asha mukwano neyanziza nnyo neyanzeege
olw'okumpagira mu gwe Katonda concert ng'ongulira ticket. Thank you so much. There is another sister mbadde ate soogeranga nabo Fatuma. Sister Fatuma, thank you so much. Sente nazifunye bulungi n'abalala bambi abakyangulira tickets mu nnaku zino ez'akaasa mmeme. Omulongo mbadde ate kankome ku ky'omulongo. Mulongo oli UK neyanziza nnyo tickets zange. Abagalwa njagala okwebaza. There is Mama Esther Segane oli USA. Nawe njagala okubanga nkwebaza olw'obuwagizi bwo. Thank you so much for the love guys. Abantu abatana bafuna ticketing nga already mubagula mulimu boyagala abantu baje balabe show. Njala kutegeeza nti hit my inbox tukolenga enteekateeka mu nnaku zino ezisembayo abantu bafune tickets zaabwe. Kankutwale mu love story ekitundu ekyokusatu. Nze Beatrice okuva mu Dembele Properties and Associates. Nebaza Katonda okubakuma nga mukyali balamu. Nzize okuddamu okukaatiriza ku nsonga ey'ebyapa. Nga bwe nabagamba saagala nfokasinge ku kyakutugula ku buguzi mataka. Naye ekyapa njagala okuddamu kukaatiriza ensonga y'ebyapa. Muyina ebyapa mu nnyumba mubiteresi. Bikyali mu mannya gaffe abaabaguza oba bikyali mu mannya g'abantu abalala weewaawo oyinza obba tewagula ku ffe. Ebyapa ebyo bikyali mu mannya g'abo abaabaguza. Muganda wange ali eyo. Bw'oba omanyi oyina ekyapa nga tekiri mu mannya go nga wagula ng'okyakiterese, oyolokedde okufuna obuzibu. Obuzibu obusooka we bigenda bubi eyaguze ettaka eryo n'afa, weetaaga ogoba ku letters of administration ng'okwasaganya ne famire y'omugenzi oba famire yokka ebigobeko. Osobola okuba ng'osobola okukyusa ekyapa ekyo kuba no administrator oba administrator gwe baba balonze aba famire atuula mu bigere by'omugenzi yagenda okusayiningira transfer yo, naye sikukakasa nti 100% ajja kusayiningira. Bangi tubawulira bakaaba beefuula ogula ettaka gwe wagulako n'afa ne bagoba ku letters of administration ne bagenda okusayininga ne bagamba ffe muzeeyi waffe ba muganda waffe taguzangako ttaka. Oyolokedde okukaaba ndaba ekintu ekitono ogenda kifuula kiwanvu. Like I always tell you, cheap things are always expensive. Ojja kulaba ng'okukyusa ekyapa akakadde akamu ekitundu oba akamu oba emmeka nga nnyingi ate osasula ennyingi ezisingako olw'okuba oyagala kununula kyapa kyo. Mujje ebyapa mu nnyumba mudduke emisinde wano ku Dembele Properties tubakyusiza ebyapa. Ensonga endala gy'oyolekedde bw'oba tonnaba kukyusa kyapa kyo fuba okulaba ng'okyusa ekyapa emyezi 2 gumu okuva kati ku gavumenti omusolo gwe tutaddeko ogenda kubeera osasula 5%. 5% eriwa? Ettaka wooba waligula obukadde 10 oba obukadde 3 ogenda kusasula omusolo 5% yezo sente. Omala osasula 1.5 eya stamp duty oyingidde 6.5. Like nga bwe mbagambye, cheap things are always expensive. Ojja kugaana okudduka essaawa zino okukyusa ekyapa omala ate osasule sente nnyingi mudduke bannaeri. Ffe weetuli ku Dembele Properties and Associates ku Modern Havana Complex wano ku Lubaga Kabus Road. Tubaaniriza. Nze Beatrice. Enamba z'essimu osobola otutuukirira ku abasinga mukozesa Airtel abala MTN. Enamba yaffe ya Airtel eri 0752 110514. Ate MTN eri 0760 76 43 86. Ne ku WhatsApp kwetuli teekako akamessage nja kuddamu wemba sikuzeemu bangu olumu tuba bize era nga tubanoonyeza ebirungi. Wemba sikuzeemu era mmala nenkuddira tonyiiga toyomba ati omukyala addamu message leeti woba olina ekyongamba ekyamangu nkubiraako ku ssimu. Platform zaffe kweziri ku mutimbagano tunoonyeeko ku Dembele Properties and Associates tujja kuddamu. Munaye kola kati olwo ono omwami ayangulira essimu abeera ankubira ambuuza naye walagawa njagala okukulaba kyenjukira lumu namukozaako n'appointment ne tutasisinkana ne mulimba naye awo wonna awo ekyamazima mu obwo bwonna obulamu bwe mbanyumiriza nga sirina boyfriend.
nga wendi naye nga ndi mwerire sirina boyfriend nga sirina kati bwe natuuka ku restaurant nenfuna obuzibu ne bantandikako naye ng'afande ng'afuba nnyo nga ntangira nga bonna abandaga oyo bw'ati oyo mulwadde wa siriimu oyo alina omukazi oyo alina empisa bwe ziti oyo weebiti kati waliwo omuvubuka oyo yali apangisa kumpi ne restaurant awo ku mizigo gyawo omuvubuka oyo yandaba omuvubuka oyo nga talina bigambo nno nga musirise yali musirise nnyo nga talina bigambo kati omuvubuka oyo yali mukwano gwa afande kati nga nali naakajjawo n'asabira naye sisita we omulimu sisita we oyo omuvubuka najja kati ate oyo sisita we oyo omuvubuka bwe yajja nga ffenna twali bapya ne tufuuka ba mukwano kati ono omuwala muganda w'omuvubuka bwe twafuuka ab'omukwano omuvubuka natandika ng'omugamba nawe oyo mukwano gwali biki ndowooza ngo bamugamba talina buzibu babitya munnange omuvubuka nga atandikanga mutuma kati nga akawala kabeera nga kaŋŋamba gwe nno sawa yonna ogenda fuuka muwala wange biki twaliwo ne studio yali awo kumpi twali tutwalangayo emmere lumu neekubisizaayo obufaananyi buli bwanyuma bannange nanyuma nali nasiba obuponiteiro bwange nga nsibamu akagoye wano weewate wano ne buyiika kawungeezi naye kubya obufaananyi kati omuwala ono bwe yalaba ebifaananyi nagamba bino ngenda biwako brother wange biki n'abiwa brother we bane brother we ebifaananyi yabiwamba n'agamba bino mbitwala bino byange biki kati wagira omuvubuka n'afuna enamba yange natandika okuntokota mu magezi muvubuka ng'atuleetera ebyokulya n'ono sisita we bane nga tulya atandisa awo tuleeteranga Smirnoff ntandika nno yiga kati wakuyigirira nnyo omwenge mpola yayigirira ku Smirnoff munnange naye nga tusulawo ku restaurant abantu bonna bwe bamala okuggwawo ne tuggalawo nga tuteekawo obufaliso nga twebaka kale era ng'obulamu si bulungi nnyo naye munnaye katumuyina kyakola munnaye omuvubuka nga nkwanira ddala nga tutandikanga okwogera omuvubuka kyava ŋŋamba naye lwaki osulangawo mugundi mu mugotteko olwo ono omuwala yalinga asulangawo oyo omuvubuka brother we kuba waali kumpi nga bw'azuukuka nga ajja tutandika okukola emirimu kati ng'agamba muganda omanyi bwe beera ng'osula mu kifo ky'oli ku restaurant omuwala ajje nga ye asole wano nze naye abaana abawala saagaana nno oba naliko naki anyway munnaye atandika sula wa muvubuka omuvubuka omanyi bwe yaŋŋamba you people the first day nagenda osulayo muvubuka oli bannange yalina empisa naye ate mu mpisa ze ate oba ng'oba mwajogera omuvubuka nga ŋŋamba first day mulwomu yenneemu nga ŋŋamba gano makaago ogalabye eno nnyumba yo wonna w'oyagalira nga wojjira gano makaago konze kaali olwo nfunye amaka naye mukama banenga ku mutima nsanyuka mwana mulenzi nga nkwanga n'ekisumuluzo kyewaka bannange naye nga jjukira mu kusulayo nalinga nebba bwebbi nga saagala afande amanyi naye nga ntandika nga beera namuvubuka kati omuvubuka nga ŋŋamba naye saagala tukole ensobi nti ye nemugamba tujja genda ku musaayi batuggyeko omusaayi ate ofune ne gundi z'okukola ki olemefuna lubuto
saagala nkukozesa ensobi konze kaali era bwe gwali nga tugenda nga tujjako omusenga batukebera tuli balamu nga bakola ki nga bambuuza abasawo wali okosezaako egundi yonna nti nedda nga bagamba tukuba empiso nga bagamba nedda mpeke abampa mpeke atandika mbira mpeke nga mbira namuvubuka mbira n'omuvubuka kati afanda bitegeera balumuwa bamugamba muwala ogundi asula wa Henry ng'ayita Henry ng'amugamba va ku muwala oyo bw'oba oyagala emirembe Henry obadde mukwano gwange va ku muwala oyo bannaaye mwogedde erinnya yamanyi afande ng'atabuka ng'afanda mpita nga ngamba naye gwe biki wabaaki nkubuuliridde wabaaki kumbe n'afande yalinga yeekubira paasi mu magezi ng'olumu amanyi okugamba leero tokola eri mu gundi jangu otunda edduuka wano ng'ogenda obeera ku dduuka kati lumu afande nga ngamba nyina kyenjagala okugamba biki konza otyo nga ngamba olaba otya nga ngamba afande nga ngamba mbu edduuka talyagala ye limumenya ye alina emirimu gye kyokka nno afande yali musajja mukulu litayadi nga ngamba ye edduuka limumenya nga ngamba mbu ndaba nti edduuka eryo bwe tulikwata ne tulisengula ne tuliggyawo awo n'afuna gy'aliteeka ne ndituulamu ne mugamba afande ate olwo mukazi wo bw'anaabitegeera nangamba nedda tasobola mbitegeera ne mugamba nedda munange afande bwe nagaana ekyo ekintu ate akitegedde njagadde n'oli omuvubuka afande yangoba afande yakeera ku makya nangamba nampitayo nangamba paakinga ebibyo ogende kati agenda okuŋŋamba ebyo nga n'omuvubuka twafuna obutakkaanya omuvubuka alinawo bye yankolaakola nenyiiga n'ebisumuluzo bye naabinjijako neŋŋamba nno kaweddemu n'obusente jjuke nalinga nkola bwa lunaku bwenfunawo bwendya naye nali nafunawo omukwano gwange omulala olwo oli gwe mbagambye yandeeta wafande baali tebamusasula najja nansiibula nangamba nzizeeyo ewaffe kyenzijjukira nakwata 30,000 nenzimuwa kati nali nafunawo omukwano omulala era afande bwe yangoba kati oyo omuvubuka naye mukama nsonyiwe omuvubuka oyo ekyamunkyaya omuvubuka lwali lumu nali jjukira ntuka ekiseera nga gyensula galinga maka gange nga bwe yaŋŋamba omuvubuka lwali lumu yalinga akeera nnyo ku makya n'ateekako ttivi 11:00 ateekako ttivi ng'alina obuyimba bwe bw'ateekamu nga bubeera muhuufa ne ku ttivi wano kati lumu ng'ateekamu akayimba ka Brenda Fassie oba ye Brenda Fassie ng'atandika kuwuliriza buyimba ndi tuli mu buliri twebaze neebase obuyimba buvuga omuvubuka mba ndi awo ng'omuvubuka ssebo ng'atulika ng'akaaba ng'atulika ng'akaaba kambuuza ate nawuliriza akayimba abadde ki saba omukulu oyo nga mugamba mubuuza obadde ki ngamba omanyi mujjawo abasajja bajooga mujjawo yali ayagala nnyo akayimba ako mujjawo eyandekawo mukazi oyo banaye nanyiiga nempulira obusungu banange nanyiiga nemugamba ekitegeeza omukazi oyo kyamwagala nagamba gwosaaga tojja wano kummanyiira
era kwolwo bwe nali nfuluma mu nnyumba ye nafulumamu n'obugoye bwange bwonna bwe nali natwalayo ne ŋŋamba gwe tojja kummanyiira naye nga mujjukire oli omwami eyangulira essimu twogera mulimba leero ne mugamba ndi Ntebe enkya ne mugamba ndi Liddawa omusajja n'agamba naye gwe banenga omusajja mulimba kino mulimba kiri mulimba kino bwe mukozesa appointment ez'okundaba essimu bwe njijjako bwe nkola nga bwe nekola buli busolo bwonna nange luba teruli busa olwafanda ngobye oli omuvubu twakyawagana nalaba nga ne mukyawa kati bwe namala olwafanda ngobye naye nfunyawo omukwano gwange omulala ne ŋŋendayo ne mugamba mwana gwe bangobye nagamba bakugobye naye olwo kye mbalekedde emabega waaliwo omwami yalina Ssaalongo Mulamba naye amannya ngoogedde naye simanyi naye tebajja kwetegeera Ssaalongo oyo yali nga wali nga nze muwa emmere caayi era nga Ssaalongo yawa etteeka nga yabagamba gundi bw'aba taliiwo sirya ku lesitolanti yammwe kati bangoba Ssaalongo oyo atuuka ekiseera atandaba kubanga twalinga kumpi na kumpi ng'ayita buyisi maama gundi ye yali boosi waffe maama gundi bandeetere gundi era nga bali bakimanyi gundi jangu otwalire Ssaalongo emmere jangu omutwalire caayi jangu omutwalire kino kati yayitanga ne bamugamba nno omuntu otaliyo kati ngambeere wa mukwano gwange oyo nga ngamba omanyi ninawo omulimu ku bbaala ye bannange olwo kyembalekedde emabega banaye munsonyi obubazzaayo emabega bwe nabeerako ewoono omuwala olwo ono omuwala bwe yagenda bwe bangoba ku resitauranti olw'ensonga mu kitundu omwo nali simanyimu muntu yenna nakwata ensawo yange jjukira nali mpezezza engoye nengikulula nengitwala mwaga amaka olw'ensonga mwalimu oli omuwala eyalinga akola mu ttawuni ne mugamba nterekereko ebintu byange nensigala nzeka n'obugoye bwange butono mu kasawo nga 3 nengenda ewa mukwano gwange omulala ye yali independent ng'asula yekka nangamba omanyi nina omulimu gw'ebbaala nangamba ngenda kuwa ennamba y'essimu eno gikubeeko bajja kuconnectinga nange ng'omuwala ampa ennamba y'essimu nga nkuba nga bandagirira baŋŋamba linnya teyaŋŋamba nti oba alina mulimu gwa bbala naye yaŋŋamba nina omuntu afunira emirimu nga baŋŋamba linnya ojje wano ne wano ne wano nga nninnya bwe nalinnya nga ntuukawo nga bampandiika amannya biki kati nga baŋŋamba kuba kweno essimu nga bagamba tambula booti bw'otuuka awo okube kweno essimu konze kaale munnaye nga ntambula nga ntuukawo nga nkuba kweyo essimu omusajja ngamba kanzije nkunone omusajja bwe yajja okunona omusajja nga alimiriza piki nga nteeka ku piki nga nvuga zino manya ntwala ku mulimu omusajja teyantwala wuwe omusajja nga ntwala wuwe n'enkuba no yali ekwatiridde ng'ebindabinda omusajja nga ntwala wuwe atuuka ewuwe omusajja nga ayagala kutandika kunkozesa neŋŋamba banaye bino sijja bisobola nga nfuluma bweru enkuba enzigwerako ku kabalaza omusajja nga neegayirira yingira nagaana banaye nga disappointed era twagenda nkankana omusajja yankomya na mu kkubo n'andagirira
nangamba nayimiriza piki nangigamba ono mutwale wano wewati ne wewati nentula ku piki ne bantwala kati we bantwala neneeyogerako biki ne bampa omulimu gwa bbaala nno nze mukazi wattu nga sikolangako na mu bbaala bukyangambaawo bannange empewo enkuba yali yatonnye nagendedde mu kakete k'olugoyi empewo yanfuuwa oyina okukola enjala ennuma bannange ebisajja kabintawaanye ebisajja kabimbonyeebonye neŋŋamba nze banaye wano si ka ssente zibino sibisobola nze yalaba nga obudde bukya obudde nga bukya obudde we bwakya obudde we bwakya kubanga twalinga tuvaawo ssaawa 11 naye nga ne transport muyina ssente nga zampeddeko transport nga simuyina waliwo omuwala omulala yali akwata gyenkwata nga tutambula bannange bwe naddayo wa mukwano gwange namugamba nkubulire ku byendabye babadde baagala nakunkwata ebisajja byankwatiridde nze sibyagala siddayo nagamba kati tugenda kukola tutya nemugamba nkubulire siddayo naye kati neyo byonna nga mbyogera bantu bange nga sirina ssente nze nga buli kasente kenfunawo kusiba nviiri kugula ngoye ebintu bibiri nga byemmanyi nangatto kusiba nviiri kugula ngoye ngatto ebintu 3 byokka nga byemmanyi mu bulamu abantu bange ensi eno nga mbeeramu omwo kati waaliwo manager yalinga ali awo ku restaurant nga mmanyi kati manager oyo lumu ansanga ng'ava okulya nangamba gwe kasi kyakulaba wali nalina bakasitoma baali bangi abali banjagala nagamba gwe kano nga si kyakulaba wali eri biki nemugamba neebangoba nagamba bakugobera ki kati oyo omusajja yali ankwana naye nga namugaana nagamba kookirabe waŋŋaana wano eno nga weeragaalaga kookirabe nagamba naye janguko wali eri ku bbaala yaffe oyo yali maneja wa bbaala naye janguko wali ku bbaala yaffe oyogere ne boosi wange ayinza okuwa omulimu konze tiye munnange nga ngendayo nga njogera n'omusajja nga akkiriza okumpa omulimu naye olw'okuba kano ka manager kaali oba kikaine engeri gye kampisangamu nga kancunya bane netukiriza nabyo nebintama baala bakwatirira bo emusi bukukwana bakuyiira omwenge lumu nakolako n'olutalo n'enkyanga omukono nenwana ne ka emusi kanjiira omwenge kaali kankwana nga bw'omanyi ebyebbaala kati nga bw'omanyi ebyebbaala oba olina okuba ng'oyogera na buli muntu ate mabbaala gasingamu n'abasajja kati munnaye nali nnyumya n'omuntu omu kati nali ndi eno wabweru w'eddirisa ng'oli ali munda tunyumya akavubuka kaava eri ne kanjiira omwenge konze gwe tondabangako kankanyogoye kikonde ajja kumpulira kati awo natuuka ekiseera nga n'obulamu ntandise okwekyawa kuba nayita mu mbeera nga nasulako ne wabweru nga nasulako ne wabweru emirundi gyange kati nga ninga mafiya Allah twalwana n'omulenzi twayeekuba yenna ne muyuza essaati ne mukuba ne mugamba gwe tesaagala kummanyira siri mu buno obwala obumanyirwa kankukube ebbaala n'ekyankalana banange ekyali wali ate we namaala neneewonyeza neneerebeza nembalaga nti yankubye nakeera na ku poliisi teri ebyo nakeera ku poliisi nemuwawaabira nekadduka n'okudduka tekaddamu nakugyawo ku bbaala oyo mukama waffe nagamba gwe sijja kusobola
kati awo nga mpise mu challenges nyingi abasajja kale nga abasajja bankwana naye nga negendereza kakati nga nyina ekintu kyesaagala mu bulamu bwange era nga nkyesuubiza kagamba abasajja b'e Kampala wano omwagala naye nga tomanyi na famire ye tomanyi gyazaalibwa tomanyi olaba bulabi musajja mu kazigo nedda omuvubuka w'e Kampala nedda kwegamba baabeerangawo awo nga bankwana kati kyembalekedde mabega oyo eri Ssaalongo yannoonya oli gwe mbagambye gwe nawanga emmere yannoonya kati bwe yannoonya ne bamugamba omuwala oyo ali ku bbaala y'egindi gy'akola kati Ssaalongo nze naye simanyi ti Ssaalongo ankulaakingako Ssaalongo yalinga se bankulaakingako nze nga sibimanyi Ssaalongo oyo n'atuma abavubuka be twalinga tukolaba nabo mu bbaala n'abawa ennamba ye bagimpe mu beeping munnange nga bagimpa nga baŋŋamba omuntu bw'ati ne bw'ati bitya nga ennamba ngisoola nga ddamu ng'era abawa ennamba nga sebo naye naalemerako aleetererwe busa ne mu beeping bane nankubira n'asanyuka ne mugamba neebangoba ki nangamba oyo bw'ati afande tawangaaza abakozi akande oyo biki bane ne tutandikirawo ne Ssaalongo naye nga n'oli omusajja wange ow'essimu naye sebo yalemerako ng'olwo yafuna sisita wange oli ow'omukyalo sisita oba mumujjukira oli oyo sisita wange we banyumya kati oyo sisita wange ng'abeera ngamba naye gwe weesibye eyo lwaki toyagala ono omusajja wuuno akwagala lwaki tomwagala biki omusajja kale bannange nga kyamazima sirina interest omusajja nga ndaba mukulu ku nze munnange nga mbeera ku kibuga nga ntandika kupepeyanga ne Ssaalongo kaakati bakyala bannange obusiru buno Ssaalongo yalina edduuka yalina wholesale kati nze kataala waabwe ne ŋŋamba Ssaalongo ono nnyina omwesibako nange ankolera edduuka kumbe Ssaalongo yali alina mukyala we of course nga nkimanyi n'okimanya kuba yali Ssaalongo ng'alina mukyala we ye nga just ayagala muntu bw'aba ayagala okwewummuzamu gw'abeerako naye amuwa essanyu nze nno nakyalanga ndyoka neepaatiikawo mbu Ssaalongo ampase naye mukama Ssaalongo nno nga naye nnaava gyali naye ng'akuwa ssente akulabirira nenge ekisinga okunyiza ku Ssaalongo ono tasobola kukubuuza ti munnange obeera wa ng'ebyo byonna takubuuza nga tafaayo naye nga nomusisinkanye olumala ng'akubalira oba 3 ng'agakuwa oba 2 ng'agakuwa bannange nengamba omusajja ono kikyanjagaza nze nno mbala birala naye nga ne Ssaalongo esebo nga tabalika nze nga njagala nkolere nange edduuka mpandisereza gye muneene sukaali sabbuuni bikiza antandikira edduuka walayi Ssaalongo nedda nga si byaliko Ssaalongo nga tamanyi na gyembeera kati awo bankwanye wabaddewo awo omusajja naye anneepiseemu awo ku bbaala omusajja annemeddeko naye nga omusajja oli simwagala bannange ndowooza wabaawo omuntu nga ye bannange ne bwakola ki omusajja nga simwagala bannange omusajja simwagala omusajja yali akola mu walodingi naye nga saagala gayi nga lunaku alina okundetera ekirabo nakuleetera engatto nakuleetera olugoye nakuleetera ebintu nakuliisa nakuwa ssente naye nga omusajja ne bwankolera ki nga simwagala naye lwali lumu twava ku kantu katono nnyo n'omusajja oyo wa wolodingi bannange sitooli ngazi naye bimu njabulajabulamu ntuuke ku kinyusi kya sitoole
lumu nalekaawo essimu yange n'abasajja bwe beegezeruwaza mbu alabe erinnya ly'omuyita ku ssimu. Yeekubisaako mbu alaba mbu namuseevingako kibadde nga namuteekako unknown. Ngenda okujja kayinna azimbye akirako enswera nga mbuuza mbu ku ssimu ku nnamba yange waseevingako ki kunze ku nnamba yo obadde oyagala nteekeko ki munsobola n'olyoka onteekako unknown koza ate unknown nze watandikira okunkwana nze nali sikumanyi mbu naye kati waawe tosobola kunkyusa biki ne mugamba nakwerabira sajja nanyiiga jjukira nange nali simwagala neŋŋamba nno gwe weekoze nange nenyiiga ate jjukira ng'olwo yanyiiga naddala luli omuvubuka lwe twalwana nagamba naye gwe yaliwo okola olutalo era be bamukuba ataasa nagamba gw'olwananga musajja oli mwana muto bajja kukuba konze nze simanyiirwa nno bannange you people kati omusajja n'anyiiga mutima negamba nno gwe ani gw'omanyiira nesooka sikwagala yali yantwaleyo mu baganda beeyo mu kibuga balina amabotiiki antutte wambwa annyanjula mu bantu be mbu nfunye omukazi nagamba lengera nnoono nga yeenyiiza awo ye agenda mbw anyiizi ndoza yali amanyi ngenda mumwegayirira saatawaana nga ndyoka nkwata ebintu bye ngoye engatto na buli kimu kye yampa nga mbipaakinga. Bannange bwe yajja namugamba nsanyusa okulaba engogo oyo yiino toddangamu kuba ku ssimu yange. Bannange nga yeegayirira tonkyawa biki nkwagala ererere konze nkubuulire musajja wattu noonya sayizi zo noonya banno nambeerawo awo nga nebbaala naye entama baala entama zomanyi obulamu bwange saagala bintu bimalako kale mirembe sibyagala nnyo kati sisita wange ono yasigala mu maaso nga nkubira essimu naye nga mubuuliramu obulamu bwempitamu nga ŋŋamba naye ekikubeeza eyo lwaki tojja n'osisinkana omusajja ono omusajja nno ono ali ready okukolera kyonna kyokola kikyoyagala ogamba baabe ekyamazima Kampala ng'olwo enkubye sijja balimba Kampala yankuba nze natuuka ekiseera n'embula nga abantu bonna tebamanyi gyendi maama ne taata tebamanyi naye nga mbakubirako bwe nfunayo omutwalo ne mbaweereza we bati naye nga tebamanyi bulamu bwe mpitamu naye nga ndi Kampala naye lwali lumu ngamba naye olwo noono Ssaalongo gwe nnalingize naye ndaba ali awo lwanayagala okulaba tayagala ate mukazi w'amanyi ate nze ebyo ebintu nga sibyagala neŋŋamba naye buno obulamu nedda si bwe butuufu naye nga mujjukire nze ndimu ne kali abasajja b'e Kampala bano mbatya abasajja b'e Kampala mbatya waliwo n'omusajja eyankwanako awo kyali kivubuka bakinene nga batunda furniture awo bazadde be nga bakola furniture company eri awo naye omuvubuka nga neepikira ng'alina ne babbulooka abajja okutokota ye nga talina budde bannange omuvubuka nga ngamba tumiitinge omuvubuka nga nnimba ekifo kye yaŋŋamba si gye yandagirira yaŋŋamba nga kifo kya naye ng'ali walala omuvubuka natuuka eyo omuvubuka ng'atandika kundaga bipapula bya siriimu omuvubuka ng'atandika kuggyayo mpiso mbu yeesikemu omusaayi agw'onkubye
bannange nawulira nga nfa omuvubuka ng'ayagala ssebo kunsiiga siriimu omuvubuka ng'aleeta emisumaali ng'agiteeka awo mbunteekewo omubiri ankalakati mbwanfumite mbutugatte omusaayi kati natuuka ekiseera obulamu obwo ne mpulira nga buntamye walayi ng'obulamu buntamye ng'obulamu bwakubatolinga nnyo jjukira e Kampala okufuna omulimu olina okuba ng'olina omuntu gw'omanyi agenda okukonekitinga kyokka nze sirina muntu gw'omu gwe mmanyi nkozeeko bwawosigala obugaanyi envuza emmere ebigaanyi nkozeeko mu bbaala walayi ebigaanyi kati nga neebuuza ngenda funa mulimu ky'omulala nze oyo nnwanye nga nnyina effujjo awo banenge effujjo naye nga ntuula awo senga w'omutima naye ng'omujjukira ono omusajja tapowa oyo yangulira essimu omukulu oyo tapowa kati lumu nga ngenda okulaba sisita wange oyo nga mugamba siisi nja kujja nkulabeko ngamba jangu bannange ne gundi akwesunga ki konze kale nga ngenda nga sisa nsanyukira biki nga nnyumiza story gundi biki abeera akumbuuza ngamba naye omusajja ali lwedde okukolera ky'oyagala biki lwaki omusajja teyaliiwo yali alina gye yagenda bamukubira essimu munno nno waali wano eno biki ng'abuuza agenda kumalawo nnaku mmeka mba nekyala emirimu gye mmaliriza naye bambi tagenda nkuumeko nga mukuuma ng'ajja nga nsanyukira nga mbuuza obeera wa biki nga ngamba naye lwaki tutandika obeera ffenna nagamba wuuyo tokyasoma nagamba kati oli eyo Kampala simanyi nawa gy'oli biki nagamba nze ekyamazima nkwagala nemugamba naye nga ndi mwana muto nagamba nedda okuze biki ngamba omusajja ono naye kusinziira ku mbeera gye nali mpiseemu walayi ng'embeera nno enkubye ng'amazima ng'embeera enkubye musajja ono ne mumugamba naye omanyi nze kyensinga okwagala mu bulamu bwange kwe kubanga nnyina emirembe ate nga nkola kati omusajja ono n'ambuuza mulimu ki gw'osobola okukola gwe gw'owulira ne mugamba bwe mba nfunye awantu nga nsobola oteekawo emmere nsobola okufumba emmere kubanga nze okufumba nkumanyi ate kati nkozeeko mu restaurant buli kimu nkitegeera bulungi omusajja nga ngamba omanyi nina n'ekifo ojja okugira okufumbira fonze nti omusajja nga ngamba omanyi kati omusajja mugamba naye ogenda sooka ompeemu obudde ngende e Kampala nkuŋŋaanye ebintu byange ekyamazima nze we nali e Kampala nali ngula ebintu byange kati nga mbiteresa mu mikwano gyange kuba natuuka ekiseera ne nfuna emikwano ngulayo ebbaafu zange ngulayo nga buli lwefuna akasente kati natuuka ekiseera nga nnyina ebintu byange ebiwerera ddala omusajja nga mugamba omanyi olebyo tubyogerera wa sisita wange mu kyalo n'omwami oyo kuba sisita wange ate ye yampangira omwami oyo era sisita wange n'ankakasa ng'alaga amumanyi musajja mulungi musajja wa buvunaanyizibwa biki kati olw'obuto buno n'obusiru nze saatawaanya kubuuza oba omusajja alina omukazi nze saatawaana nze nalabanga musajja buli w'omwagalidde omufuna tava ku ssimu yo
bannange bakyala n'abaami aba family. Musajja nga tuteesa, musajja nga ngamba omanyi ngenda kupangisa ennyumba. Nga mbuuza mpangisa ewa? Nga mugamba njagala wano na wano. Nga ngamba nti ye, nga ngamba kale. Nga mugamba naye mpa transport ngende ndeeta ebintu byange. Nga ngamba kati gwe genda e Kampala, nze kanoonye ennyumba, mpangise nteekemu ebintu, ojje. Konze kale. Musajja nga akwata transport nga amunsimbula. Nga neekuba Kampala, noonye ebintu byange nga mbikuŋŋaanya, nga mbisiba bulungi wamu. Twogerezeganya ku ssimu, ngamba ennyumba ngifunye ebiki, nga buli kimu kyakola. Era bwe nava e Kampala saagenda ate wa sister. Nedda. Nayita Buyisi ne ntuukira ewange, omuzigo gwange. Lumu zange 2. Zipangisizza nteereddemu buli kimu, nakisangamu bambi. Nga nange ndeeta bintu byange nga mbikubaawo. Olwo ntandise obufumbo bwe simanyiiko, simanyi na bufumbo kiki, simanyi bufumbo naye nze lontandise nze mmanyi obufumbo kwe kubeera omwami n'omusajja. Mmanyi omukyala n'omwami mu nnyumba bwe bufumbo, sirina kye mmanyi. Kaakati naye nga nze kindi mu bwongo kyekiri omusajja kye yaŋŋambye kukola era alina n'ekifo nga kindimu nnyo. Nga mbeerawo nga mugamba nno nze bazadde bange buli wiiki mbadde mbaweereza 1,000. Maama ne taata mbadde mbaweereza 1,000 buli wiiki, babadde bakimanyira. Kati ngenda kukola ntya? Sikyakola. Ngamba 1,000 ate oba 1,000 nazo ssente kyazziko. Kati nga ngamba omanyi kye tugenda osooka okukola nti sikimanyi. Eyo layini teyatawaana nakuŋŋamba nti oba eyo layini, ye yagenda bugenzi ng'agenda agula layini. Olwo nkyalina ey'essimu gye yangulira nagikuuma. Era olwatuuka ng'aleeta layini mpya Airtel, ng'akwata eri layini ng'agimenyamu, nga ne layini yange eya Waliidi nga naye agimenyamu, ng'azisuula mu ttooyi ng'ateekamu eyiye eya Airtel empya. Olwo ansazeeko connection. Ngamba omanyi obaddeyo Kampala nga bakutawaanya, saagala kumalako mukazi wange mirembe. Nze nno mmanyi munnange mukwano gwe gumutta, kumbe bussiru bwe bumutawaanya. Saakifaako nga nsirika. Nga tubeerawo, nga ndabirira buli kimu akiteekawo, nsawo y'amanda, mmere. Mwana nga omuzigo gukwajja. Kati nga mugamba olwo yali Christmas eneetera otuuka. Kati Christmas eyo nga mugamba nze nno Christmas zonna mba nziriira waka. Naye kati bwe siriire Christmas waka bagenda kumbuuza nagiriiridde wa. Nze omanyi nakula nti abazadde bange nga sibatya oba nti mbatye maama ne taata, naye nabawanga respect. Kwegamba nga saagala kulaga kikolwa oba kitali oba ngambe ntya. Nga ngamba oma Christmas nga ngamba ojja batwalira ebikozesebwa okumala okomewo. Ne mugamba mbagambe ntya. Nangamba ojja bagamba ku mulimu olina okukola ku Christmas. Era Christmas bwe yatuuka ng'ebuzayo olunaku zaali 2, nankolera shopping buli kimu, ne nninnya emmotoka ne mbitwalayo. Abazadde ne mbagamba nze ku Christmas nja kukola era ngenda. Navaayo ku 24th
ng'enkya Krismasi era nenzirayo ne tulya Krismasi. Kati omwami n'ansuubiza n'aŋŋamba bwe tuva mu Krismasi nga eri pulaani ng'etambula konze kaale ssebo. Then bwe twava mu Krismasi olusooka omwaka awo ngenda okuva mu eyo piriyodi eyo nga ndabika nfunye olubuto. Nagenda okutegeera nga ndi lubuto, genda mu ddwaliro. Nalwala mukka awo omusujja, kugenda mu ddwaliro okunkebera nga ndi lubuto. Jjanti mugamba ng'asanyuka ki ng'asanyuka nange ogenda kunzalira omwana bwennange nga naye yeejaga. Kati nga mugamba naye okukola nagamba olaba mukwano sisobola nakukkiriza kukola ng'oli lubuto lwange, tekisoboka. Sooka omale ozaala omwana tulyoke tulabe ebyokukola, naye ng'okyali lubuto nedda sisobola kukkiriza mukazi wange. Kati mujjukire abo emikwano, olubuto terwekweka, olubuto terwekweka. Maama ne taata baatuuka ekiseera ne babimanya nti ndi lubuto. Maama nga bampita ewaka, maama bwe bampita nga bambuuza ani nannyini lubuto. Gamba omusajja waali. Kati omwami nga taata agamba njagala kulaba nannyini lubuto olwo kubanga kwegamba ye taata wange jjukira yali Muganda. Baganda balina ennono zaabwe, oba omwana omuwala bw'aba oba ŋŋambe ekyanze simanyi amawemukirano, simanyi alina okuleeta omwenge wano biki taata nno nga alinnyira ddala ku nkandago. Mukulu nga mugamba ewaka bakuyita biki, agamba ate kati atandikawo okwebuzaabuza kakati bannange ng'omusajja akalubya ebintu ze nali manyi ebintu bigenda kuba byangu. Omusajja ng'akalubya ekintu ky'okgenda ewaka bannange emirembe ginzigwako. Maama ankubira amasimu, taata akuba, maama akuba, taata akuba. Ne mugamba naye lwaki tetugenda ewaka, kiri ne kivaawo. Musajja oyo kye yakolanga ŋŋamba kale tujja kugenda. Nga mpa transport, nga ŋŋamba ssente zeezo nzija konze nti nga ŋŋenda waka nga mbagamba agambye ajja okwosa enkya. Nga beejaga ewaka. Taata wange yali musajja ng'amanyi abagenyi nga bagulayo awo emmere kubanga tebiba bigazi nnyo ebyo, simanya mawemukirano. Nga bayitayo awo abantu baali batonotono nga bafumba emmere ki nga tubeerawo awo tulinda nnaabako omukajje. Bayitawo awo ne basisita bange abaali okumpi abatinitini nga bajja. Nga tulyoka tulinda omuka okujja ng'omuka alabikako. Nkuba essimu omukaala gajja naye amuko tatuuka. Bano nno bali kunze bannange konze omukajja. Bamikwano byanzigwako. Mba ndi awo omukulu ng'aweereza bakwano be babiri. Omu yali mukwano gwe nga mumanyi nga bakola naye, omulala nga muganda we nga beddira omuziro gumu naye nga sigamba nti oba muganda we ebya ddala. Naye nga wonoobeera n'omuntu awo nga mweddira omuziro gwe gumu. Be bajja bakuukuuta n'ekidomola ky'omwenge mu kamotoka. Bannange byanzigwako nze gwe mulaba naswala.
naswala nenswaluka. Ne bajja ekidomola ky'omwenge nga balese ekidomola kiti ne bakiyingiza mu nnyumba nga tekuliko wadde akantu akalala akatinitini. Nno nga sigamba nti oba ssente tayina, ng'ayina naye oba nze bannange simanyi. Naye nga nswala nga ngumira obuswavu bwange eno ndi lubuto nga situleese eryoka ekuba nze. Bazadde bange tebaali babi, ne babeerawo awo ne bagamba bonna tunaakola ki, ebyo biggwa. Kaakati nze kye saamanya nti omwami ono yali alina omukyala era saakitegeera nti omwami ono yali talina ngeri gy'asobola kutambulamu kujja waffe, ng'oba alowooza mukazi we ayinza obitegeera. Nze sibimanyi, oliriza. Kaakati mmanya ntya kuba ebyo byonna ebyewaka byatuuka ne biggwa ne nkomawo. Ne mugamba lwaki tewajja, ne yeebuzaabuza ate simanya muganda wange n'afa, simanya biki kubanga bano baali baakatuuka we bati n'abakubira essimu mbu afiiriddwa muganda we. Ensirika ne mbireka kuba maama yambuulirira n'angamba oli lubuto tonyiiga biki maama yafaayo nnyo bambi. Kuba ate maama yali bambi atanjagala nnyo, nze abate abalala we bandabirangamu obubi maama wange yandabangamu birungi era ng'abeera agamba omwana wange. Era maama wange nali mwagala nnyo nga sisobola kulya kalungi nga tannakalya. Maama wange era nga ye nga buli kimu omwana wange oyo nga buli akankwatako omwana wange maama bambi yali abalala bonna we bandabira nga situukiridde maama wange yalabanga birungi byereere. Kati nga newe ekitundu kiba kizze kwegamba akiwumbawumba ne kiggwa. Kaakati ebyo biggwa. Kumbe omwami muno yalina mwannyina we bazaalibwa. Mwannyina ono nga baafuna obutakkaanya n'oli mukyala w'omwami omukulu nga tebeeyagalira ddala nga bali kabwanango mulamu n'omukyala. Kaakati omwami yabuulirako mwannyina n'amugamba nno nafunayo omukazi omulala era omukazi oyo neemupangisiriza naye njagala. N'amugamba kubanga oyo mulamu wange yali abumbamumbwa, n'amugamba njagala ojja omulabeko omuletereyo ne ku mmumbwa kono nti ye. Kati mulamu wange bwe yawulira ekyo ekintu mutima n'asanyuka. Jjukira baali tebakolagana n'oli mukyala mukulu. Nze nali ndi awo ng'omwami aŋŋamba lunaku bwe luti tujja funa omugenyi. Naye n'ekirala kye mbalekedde mabega, omusajja ono mumulaba, nze saakitegeerako nti alina omukazi kuba buli we namwetaagiranga namufunanga. Era buli we namukubiranga essimu ng'agikwata nga twogera. Bannange nga tosobola na kukisuspectinga nti alina omukazi. No way. Oba bannange omukazi yali yamukola atya nze simanyi. Munnange nga ŋŋamba lunaku bwe luti tulina omugenyi. Nange nali ndi awo yajja n'omukyala simumanyi naye nga bafaanaganira namanya bumanyi ono mwannyina. Mwaniriza nga muyingiza mu nnyumba, nali nategese nafumbye nga mbagabula nga balya nga amunnyanjulira ono mulamu wo. Ono mwannyina nze mmuddako konze banne nga nsanyusa omulaba mmuula. Jjukira olwo ebbanga lye twali tumaze n'omwami oyo nali sirabanga ku baaluganda lwe wabula nga mmanyi mikwano gye yali ng'akola nagyo.
Ng'awo nsanyuka nsanyusa okulaba munda era dde empisa nga n'omwami annyanjulayo ono mukyala wange. Nga mulamu asanyuka aba naye nga tusanyusa okumulaba biki yajja n'emmumbwa ze ng'azimpa emmumbwa ze zinywa ebiki munnange nga oyo mulamu yasulawo ennaku zaali 2 tubeerawo mulanga asiibula ng'agenda nga tusharinga n'akanamba. Kati mulamu wange oyo baalinga babeera ku kyalo kimu ne mujja wange gye yali abeera bagugulana. Kati nno ng'ekibagugulanya kiki? Mulamu wange bbaawe yali yawasa omukazi, bba wa mulamu wange wawasa omukazi, mujja wange amufuula mukwano gwe. Awo mulamu weewaava olutalo. Kati jjukira nga bano bajja na bajja ate ng'ono mujja wange yeegasse mu lutalo. Awo weewaali ennabi. Bannange bantu bange mbeerawo naye lwali lumu nga mulamu wange akomawo kundabako naye yajjanga n'omwami janeetikidde emmere endagala naye ku makya nali maze obafumbira caayi mbagabudde basaavinze nange ntudde wali ntandike nange okunywa kacaayi kange ak'ekitiibwa ng'amubuuza naye gundi tuwangi omwana w'abandi uno muzito nti wamubuulira amazima oba aliwo mu bugundi mu butamanyi. Sajja nga kayeebuzaabuzawo ate kakati mazima ki ate biki ng'omukazi amugamba nedda ekyo kyokola kikyamu omwana w'abandi omutadde eno talina kyamanyi. Nga mulamu ng'akantemanga ngamba wamma mukyala okyali mwana muto, oli mwana muto naye olina okumanya ebintu bino wammanga. Ono mwannyinaze alina omukyala alina abaana. Caayi yannema kale nannyogoga kubanga nze nali sikirowoozangako nti omusajja gwe nnyina alina amaka era alina famire era alina omukyala. Kale byansobera nazisiimuula ne zikala ne ngamba bannange kati nze ngenda kukola nti olwedde nnyina olubuto. Sajja n'aŋŋamba nze nali simanya saagala kugamba kati ng'ojja kunyiiga nga tojja kukkiriza bye ŋŋenda kugamba biki naye si bwe nti we nali nkyagala era ekiseera kibadde kigenda kutuuka nkugambe lwakuba ono ensonga nzikutte bubi biki. Wabula nasirika sina kigambo n'ekimu kye namugamba saamunyiga nasirika. Naye omusajja gwe mbanyumizaako yali nansingira ddala emyaka nga 15. Kati nga mbanyumiza ku musajja gwe nali ndiringa naye, omusajja omuganda wawu, oli ayina etteeka lye n'ebbuba lye biri ebyalagirwa, naye nga naguma olw'okubanga yali alina wantadde ebyo nabigumira, teri kutambula, ewuwe tewakyalwa, tolina kuba na mikwano, kwegamba olina kubeera awo
Kugamba nze natuuka wali eri nga nnyina ebintu ebimu bye mbadde simanyi, omusajja nga byayagala naye ne mbigumira. Kati bamala okuŋŋamba ebyo mulamu wange abyogera, omusajja aŋŋambye awo biki, mulamu amugambye nedda, kyokola kikyamu, omwana w'abandi muto. Kati olwo mulamu mugambye ne bwe baamuyita ewaffe n'asindika mikwano gye ng'ekyo kye yali, ne ŋŋamba abasajja nga muli bazibu, tufu nanyiiga. Kati lengera olutalo. Mulamu wange amala okukola wano akavuyo ewange, bwe yaddayo baba bayomba ne mujja wange akamutema. Amugamba gwe nno weeyagale. Naye ffe twakukubako dda ekibaati ate oli omwana muzungu, gwe nno ddaawo webeera awo weekyange, naye entebe gye weekyangiramu mukyala baagitwala dda. N'amugamba onjoonyesa ne mujja wange, naye nawe bakukubako dda ekibaati, guli muggo. Bannaaye omukazi nga naye nga bwe nagwawo ekigo, n'omukazi we yagwawo ekigo. Yali amanyi bbaawe amuliko bw'omu nga bakamutema. Omusajja bwe yajja bwe yabimubuuza yamugamba bugambi ye nawasa, ye mwami nno nawasa. Anti yalaba oba nga takyalina kyazuba byali bitya nze simanyi, yamugamba nawasa. Omukazi n'agwawo ekigo, yasooka n'afaamu. N'azuukiramu kaawo katono, n'ayita abamuwujja. Yapangisa kampani namba ya kumuwujja nga tabitegeera, naye nga ne bwe bamuwujja empewo temumala. Osaaga n'obujja. Nembeerawo. Omusajja n'atandika kati nze nasirika, ngamba owaayi kansirike. Naye maama wange saakimugamba nti maama omusajja alina omukazi, saakimugamba, sirika. N'abantu bange nalwawo bagamba. Nembeerawo, olubuto ne lukula, ne nzaala omwana. Kati bwe nazaala omwana wange nga muwala, naye olubuto lwannuma nnyo. Kati kye mbalekedde emabega ku lubuto olwo lwali lunatera ozaalibwa, nazirikako. Nazirika from nowhere. Nasiba siri mulwadde nga ndi mulamu. Naye simanyi kyantuukako, nagenda okudda engulu nga ndi mu ddwaliro erimu nga nazirise, era nga ne maama wange baamukubidde essimu nga waali, naye nga ndi lubuto lwali lukulu nnyo. Maama ne yeeraliikiriramu, naye nga maama ebyo byonna tabimanyi nti nnyinayo mujja wange. Kati twali mu ddwaliro, kwegamba nagiranga n'empuguka. Abakazi mu ddwaliro ne batandika, oba omusajja alina omukazi, kibiki? Maama nga ali awo tabitegeera. Kati olwagira awo ne ntereera nga ne nzaala. N'olubuto lwannuma nnyo bambi, ge mazima, lwalina lwa musaayi, lwannuma nnyo. Era bwe namala ozaala ne nzirika. Nenzira engulu. Mukama n'asaasira nembeera bulungi, ne ngenda ewaffe ewa maama wange. Omusajja yaliwo bambi, yandabirira, yakola buli kimu ng'omusajja yenna, era n'asanyukira omwana we. Naye
nzadde omwana awezezza nga myezi 2 komyewo ewange nakomawo ewange omusajja ne mugamba naye omanyi tesimanyi ne mugamba mbadde njagala omwana ono ke muzaddemu ntandika okukola omwami yangamba tekisoboka omwana owange tebamuzuukusa omwana wange tajjibwa mu tulo simanyi ogenda kukola obuliddwa mmere gy'olya naŋŋamba leero omwana bw'alituuka nkangize nga pifu awo olitandika okugenda okukola naye buno obudde yonsa omwana mwana mulenzi agamba nakawere oba gwazaddemu omwana nti omwana owuwe tazuukusibwa eri abaami abagamba bakyala baabwe mukyala wange saagala okole naye nga bw'omubuuza nti osobola okumulabirira kubanga eri abakyala nga agamba no one oyinza oba nga toyagala nkole in the meantime oyina ensonga maybe later nja kukola naye kati nga sikola onondabira eri abakyala nga balyawo mu bufumbo babonaabona omwami taagala akole tasobola mutuusaako byetaago bye omukyala n'afiirwa nga yeetaaga omutwalo ogwo nga tasobola gwetuusaako alina okulinda omwami kati omwami bw'agaana ate omwami asobola okugaana nga tagamye nti ŋŋaanye ngagamba sina ssente ozaako ki tosobola gamba nti kale nze ninawo transport wange okyogera emirundi 2-3 ng'akubuuza wazijjewa ng'alinga agamba nti tolina kuba muna kasenteko nga mukyala so awo tupozingidde naye nga ddala oli agamba nti saagala okole omwana wange tazuukusibwa obeere ng'omulabirira ddala bw'ogenda omuweeyinga aba asobola okutuukiza ebyetaago olumu bw'aba nga asobola eryo bemmanyi nga ye asasula ne mukyala we namugamba no oli waka manyi nti n'obuvunaanyizibwa bw'awaka bunene kati ngenda kubanga nkuwayo ekyataano buli mwezi mbamanyi waliwo gwe manyi ng'amuwa kyataano waliwo gwe manyi ng'amuwa kyasatu kati omukyala okubeera ng'oli waka ekyasatu tekitegeeza nti omwami takuwa ssente za saaluuni neziri zikubeeremu ng'omukyala oleme gamba nti olinaamu kasenteko era oyo kalekaleko naye waliwo aboogera nga boogera bwogezi nga kikomaawo kati awo tewabaawo nnyo mulamwa ekirala ekyokuyiga mu kitundu kino ekyokusatu kyesaagala tubuuse maaso newankubadde abantu tutuuka nebitusobera naye olumu principles zetusetinze zitulungamya okutulaga nti tuva ku mulamwa oba oliawo olumu ne bw'obanga tolina nnyo akugaidinga naye gwe kennyininyini bw'otunula mukyalo ono yali yasetinga standards ng'atandika alina okutya mu basajja b'omu bibuga omusajja w'omu kibuga akukwana abeera Najjanankumbi alimu muziga apangisa nga yagamba nti oba oliawo ate mu kyalo kyawukana oli akukwana alina waabeera nti waniyo yegundi abeera wali ne bwaba wa boda owa boda mu kyalo gyasanga ng'alinayo akayumba ke yazimba oba kabbaati kakyuyi kimu naye alina we yateeka mwana waani mwana wa gundi kati mu kibuga omusajja olinga omuwala ng'akomawo ng'agamba waaye mbaddeko wali ku Pioneer Mall nga nenda jamu akendeyo ne ntulako mu kalosirant awo gayi najja nankwana ngoyaga bamuyitaani bamuyita Roger mwana wani kati mu kibuga tebikola kubanga tusisinkana busisinkanye wano so nga ate mu byalo yenjawulo eriyo abasajja nga yasalawo nti nze sijja mwana muwala mu kibuga nga mujja muzigo omuwala mujja mu bazadde nti abeera na sister we abeera ne ssenga we awe mujja nga manyini nawe mujje abamu bye bibazaayo ne mu byalo n'agamba maama taata abamuganda oba mukwano gwe nfunye omuwala gw'omanyi nti tumujje wagundi ekintu ekyo abantu abamu bakirabanga ekyokusaaga naye kikulu oli bw'agamba nti mwana waani bajja focus ku ono akukwanye ne bagiteeka ku famire mwava ono ayinza okuba nga netumutegeera naye bwe tutegeera famire tutegeera bingi kati abamu bakiteekawo nga standards zaabwe zibatambulirako nti kino kwempimira nze kyentwala olumu bakompromisinga olw'okukyamuka olusi pressure etali gyasobola oddojinga naye ng'alowoozeza nti olwo ekyo kyekyetaagisa sister yali atidde abalenzi b'oku kibuga olw'engeri eyo I want you to imagine omwana omuwala agenze mu kazigo k'omulenzi tannamukwana na kiri awo naye n'amugamba nti wano gano makaago bya akafaananyi nga sister ye amegeredde nga supu wa dodo naye ng'ate fe abamu owulira no nga kati ono bw'agamba nti naye olw'okuba nti era obulamu bwebwe bwe tujjukira sister gy'avudde
okusoma kuganye senga abadde ngaali amukwasiza kalinga ayamba omuyamba atema okumutulugunya like that emotional torture nga tasobola continuing nakyo abazadde balabye nti omwana eri omukisa tegukyaliwo kati omukisa gwe balinga gwe balabye gwe kuba nti afunye wasomesa bamuwe emitwalo 9 ate nga sister akirabye nti ayagala omuwa omulimu gw'obusomesa ayina kyayisawo ayagala mukwana direct indirect abazadde ekyo tebakirabye balabye nga golden opportunity ono obusomesa si bwayagala olaba embeera we zitusindikiriza kati era ogenda okukakana bw'otandika okulya obulamu bw'abaana abawala abanyumya ng'okusoma kwaggwawo oba kwakomanga si kye baali baagala ebitera okuvaamu bye bino bye tusanga mu story eno. Nyongera okujjukiza abali mu kuyiriba oli mu kukola okulaba ng'oteekawo embeera abaana bo baleme kuyita mu bulamu bw'oyiseemu kinywerereko kiremereko ebyo bivaamu ebintu bingi. Tulabya ebireetera abaana oluusi ogenda mu relationships awaka nga tafiibwako tawulirizibwa tayagalwa ebyo bina kati agenda okufuna omulenzi ng'omulenzi amulaga nti wamma eno tebakwagala ate ye nga amulabye n'okumulaga n'amulaga nti amwagala. Ensonga bwe zityo zireetera abaana okubanga bavaako okusoma okubanga tekukyeyongerayo mwana famire ezimu zisalawo nosalawo ne zigamba naye kaakati lwaki tofumbirwa ngeringa institution nti nalyo somero lya bya mikono kati biringa bwe biganye tubeere nga tugenda bugenzi mu maaso. Bannange njagala okweyanza wano ani ono Mrs. Seggane nedda jindako anti excitement ya concert munansonyiwa ono nja mulaba Mrs. Seggane neyanzizza wano ndaba tickets 6 banange ba diaspora twogera ku VIP bw'olya njogera no tickets 6 mbasoogera ku tickets za wansi mukinkoze neyanziza nnyo neyanzeege. There is sister who here agamba please keep me anonymous but your number olibweru naye okwesa Ugandan line esembyayo 720. Thank you so much for the love. Mbadde mbagamba nti obulamu buno abaana baffe bwe batafunye waka batera okubunoonya awala ne bati aba basuubiza omwana waka bw'aba tawulirizibwa tafiibwako omulenzi bwajja ezo ze opportunities zakwesa ze loopholes zakwesa okukakananga bye bino bitujja tusisinkana kakati atandika okunoonya okusurviving okuyita mu balenzi naye ng'okusurviving okwo kubeera kwa kaseera atasobola kumalako nakwo. Njala babuulira abaana ab'abagagga bwe baba boonooneka muze mulya stories nga tulya first abaana planned kids bannange ng'ate birala era mbagamba nti obwavu bulina bye buleetera abaana abakulidde mu bwavu obutasoma abaana obutafuna access ku education waliwo ebivaamu obutafiibwako waka nga tewali bikozesebwa obiri mu bwavu bira bye bireetera abaana baffe obulamu bwe babeeramu nga oba oyagala batoyagala ebyo bateeka obbisanga Katonda yabasaasidde nga waliwo akabubi akaliwo omwana akamukwatiridde n'abasigadde mu Africa okufumbirwa nga bato okufumbirwa bye bataagala naye nga bafumbirwa bali available kubanga agenda kufuna shelter ne bafumbirwa olw'ensonga ezo. Muwulidde abantu bangi nga agamba nze omusajja mufumbiddwa myaka 10 muzaalidde n'abaana nenze saamwagala era olumu ogenda okwekaga ng'agudde mu laavu n'omusisi wa chapati omusajja alowooza awaka waakabi nnyo kubanga yesenkagale naye ng'omutima gw'omukazi gulina musisi wa chapati kubanga ono teyamwagala yali mbeera nenyongera okulabula abaana ab'obuwala nti kati ofunye omukisa okumunyungukamu embeera ne bwebeerezze ekimu ku byoba weewala kwe kuyingira relationship nga lwa mbeera kyokka ate n'ogizaaliramu abaana ate ng'oli mu relationship eyo olw'embeera ebivaamu tuzze tubiraba kati gwe olina omukisa 1 obutakigwamu atanaba kigwamu 2 okupreventing obulamu obwo okutuuka ku baana bo bozadde. Nsaba Mukama akunjagalire tusinkane mu kitundu ekyokuna ekya love story ya sister ono ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku ayi Katonda n'okusa ekimokomye mutukuvu bibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amina. Guys, thank you so much for the tickets. Go Katonda concert ku Theatre La Bonita. Mwana njeewulira omanyi concert okubanga ojeewulira hey nekyo nakyo ekiri Mukama ajja kubanga akikola nga kyakatawi but cuts of you
abadde ngenda after the show ngenda kufuna ekitabo kyange ekyenjawulo singa mbadde Uganda buli muntu tujja bitukako ebyo bwe natandika emboozi eyo tejja kuggwa. But thank you so much for the love. I can't wait to see your family, to meet your family. Mukama nsaba abankumire obulamu obulungi. Akawungezi ka Saturday nga 22 omwezi gw'omukaaga omwaka guno kyakutokota kasijibikeko ku Theatre La Bonita mugwe Katonda concert n'omuyimbi Sosimo wafuyimba bwonna obweddiini awatali kulekayo n'akayimba ke konna ak'omukwano veranga kale wanko wanotoŋŋamba jangu onyumirwe byonna ku tiketi ya mitwalo 3 zokka n'emitwalo 5 VIP ng'emiryango gigulwawo saa 12 ez'akawungeezi awerekeddwako Eddie Yowe, Chris Evans, Bettina Namukasa, Joseph Segawa, The Golden Gate Choir, Levites Choir, Chigundu Wilson, Sazi Moses n'abalala bangi gwe Katonda concert eyasozemu ku Saturday nga 22 June ku Theatre La Bonita ekotosebwako The Diaspora Family. nasanze omulezi gy'oli